Omukulu gwembaletedde olunaku olwaleero nali mubawaddeko sometime back kakilip kali awo wansi era nga kagenda nnyo viral eno nno namuleeta nga ayokya Bible yajja n'agamba abanja Katonda oba abanja Yesu yali abanja Yesu esente ze nnyingi era nga agamba bapasita abeeyita nti baana ba Mukama be balina okwekolamu omulimu babeere nga bamusasula ssente ze z'abanjiza ebbanga eddene ono yalaba nga tasasulwa ssente ze bw'atyo n'akwata Bible natandika ogikuba kifaalu natandika okugirinyirira n'agyokya like natyobola tibwaki ekitabo ekyo ekitukuvu ffenna kitutya ennyo Bible abantu bagitiira ddala Bible kye kintu ekisobola n'okuva mu ngalo n'ekigwa n'owulira nti osobeza Katonda so omukulu oyo gwe mulaba yakwata Bible ng'era woolaba ku screen yo n'agikuba kifaalu n'agikwata n'agyokya yagikola ebintu bingi nnyo nnyini ddala kati ono munange namala ne mubawaako ng'ekintu ekyo kyamuviiramu obuzibu yalwala ekirwadde ekitaamanyika kubanga ne mu ddwaliro gye yali ataawa naye ng'abasawo bagamba tebalaba kimuluma naye ng'ate womutunulira alagira ddala nti ali mu bulumi obw'amaanyi kituufu yali mulwadde ddala naye ng'ate ekirwadde ekimuluma tebakimanyi ekyo yonna nze ngamba byava kumanyira Katonda kubanga ayisa mu kitabo kya Mukama Katonda amaaso ate n'akityobola okitegedde so ono olunaku olwaleero mubaleetedde mu version ndala oba chapter ndala era nga munange chapter gye mbaleetedde ono yeetowaazizza obulwadde bwamutadde ndowooza yabadde eyo neyekuba mu mutima n'amanya nti byakoze bingi n'amanya nti aswazizza yava aswaziza buli kimu n'amanya nti Katonda is above all bw'atyo neyekuba mu mutima era nga bitwogera mu kaseera kano ayagala kuddaka nze nabagambye nekatwaniriza buli muntu gwe kasitobeereyo ng'oli mukozi wa bibi gwe kasitootukeyo neweetowaza neweetereza like neweenonyaako n'omanya ensobi zo lwaki tuba tetukwaniriza so no gwe mulaba ayagala kulokoka era ngenda sooka mubawe muwulizeko ku bigambo bye byayogera n'oluvannyuma tujja kuba tweyongera mu maaso. It's life in Christ. Pastor Tomu nze sifudde wa pastor nje ngenda kulaga nabagambye abasamize mbavuddemu sigenda kudda mu basamize ku mitima emibi gye mwandaze nze ngenda kuyimbira abalokole nyimbire Mukama nyimbe endongo yange zireeri Mukama mwanimbalimba ne munkubisa Bayibuli ne munvaamu kakati ngenda pastor akola video nanyaniriza ministry yonna ekola video nenyaniriza mu butongole gategenda kumpisa abalokole nziba ngambye bayina emitima emibi temwera kumpisa ngabasamize kuba ndaba munda zo okwagala banne mwenna abanyaniriza neyanzege mwongedde okulaga abantu bane emitima gyabwe emibi tebaagala era tebanyaniriza ze mbalaba bonna abanvuma naye muno munanvuma ebivumo bimeka nze ngenda kulokoka nyimbire Mukama ennyimba ezo zonna ennyimba z'obusamize ngenda ziteeka ku YouTube channel bazimuting nga tewali kuddamu kuwulirizibwa ngenda kuyimbira Mukama tuvanga ne video eno ngikoze ndi mukwetukuza bwetukuza ate mwabavayo ne mugamba mbu simanya laddu zita lwaki okolera mu kikoyi bannange temwina mugenda kumanya ati yenze laddu zita waddeyo abasamize bonna era agenda okwogera ebyama byonna nina okugira mu kikoyi n'abasamize bano ne bakimanya ati ddala nze abawaddeyo yenze saalongo laddu zita zikuba ate ngenda kufuuka pasita mu bwangu ddala sagala kuntawaanya Mukama abawe omukisa weewaawo weewaawo kakati ku Kamindi ogenda kukola otya Saalongo kati nze byembagamba abasamize muyina emitima emibi mwagaliza mutu sindika kunywa mmindi kusiiwuuka mannyo naye nga tubagamba okukola challenge y'obuyimba bwaffe tebusobola na bukola kakati nze mbaloko kumanya basamize mwantamye neze mmindi za mwezo naze mufuuwa zantamye ebimu ku byababengera n'okwogera mu makyaki timwagala abantu basiwuke mannyo nga banywa mmindi naye nga tusobola wadde kukola oluyimba kati ngenda kukola oluyimba lwa gospel ngenda kudda eri Katonda era njatula obulokozi ngenda kudda eri Katonda era njatula obulokozi kola oluyimba lwa gospel olabe abalokole n'okwaniza kwe banyaniriza abalokole bali banyaniriza ddala nga zaddu zita nali nagaana nga saze okuweereza amayembe naye kati kubasamiza emitima gyammwe emibi
nkakasiza mtu ageza kunywa mindi tusiwuka amanyo temutwagaza sanyu katugende mu bulokole mwebuli emirembe gendaga mutaginga wano pastor jaga ministry y'amaanyi ekole video etubulira enzijewa abantu mwekunganye mumbulire ngendewa sendasazewo dasidda mabega no retreat no salenda yeze salongola duzita zikuba kusio musavu 5-2 asatu mu 2 atanu mukaga atanu munana yonna ministry entukirire okakasa mukama akulokole nze kakasa navuddeyo nenjogera ebigambo ebyo nga tewali ankase ngenda kulokoka abasamize mbazudde emitima gyammwe emibi temwagaliza mulina emitima emibi mulwanyisa endongo yange natalubamu yange endongo namba mukubiriza abantu eyo nti temukola endongo ya Laddu Zita challenge abasamize bannange bonna mubakubiriza obutakubira challenge abasamize kambavemu mbakubidde mundu ekimala kagende ndokoke abantu gwe bagenda okusala oba bulazani oba pastani oba enjani nzolwalero nsazeewo ngenda kulokoka nvudde mu obusamize bubi nnyo era ngenda kwogera n'ebyama byonna abasamize bye bakola ngenda okwatulira obujulizi n'abasamize n'ebyama byonna eby'obusamize bye mukola byonna bye mbadde mwekwese mu nzikiza abasamize ngenda byogera nze Laddu Zita ngenda okwatula kivanjala pastor w'amaanyi kubanga zikimanya basamize mugenda kunyiga kukiyo kyengendo okukola nesinza abazaala yenze salongola Laddu Zita zikuba wamma mutekeko wano mumbulire yani gomufuna n'obo nkubidde simu ku 0752 332 5 5 Laddu Zita nsazeewo zikuba endongo yange muganyo jiwuliriza abasamize muntamye temuddamu kummanyira kati dabasirikira wane binya wandikeke ekigambo kimu ekyobusamize olabe Laddu Zita zikuba video zange zinataliso kwa batase dozi reporting account ya nataliso reporting nesigina kufayo ku basamize bameka banwanyisa esawe no mundu ya mu studio eno duone producer Aki tugenda kukola oluyimba lwa Mukama bannange saba mu luwagire ne bagambye mu basamize siddayo obalugo siddayo ngenda kwatula obulokozi zireri Mukama Katonda owekise kingi African Beat Aki abantu babuze ko bakubireko kawulu akayiba ka Mukama kanu bagambe kinno nzi bagambe kikubanga kya bagama basaga kinyaje sibwa ne pastor yina sinaba kumulaba nangu wamanya agenda okuntwala nja tuzobulokozi naye ze tali solimba lwa Mukama lwengendo okuyimba mu church lugendo okujjala lukusa yoyo mukulu Salongo Laddu Zita zikuba kati Salongo akyuse erinnya kati tugenda kuba tukuyita tutya Salongo Laddu Zita zikuba what's that kati obusazeewo okudde ewa Mukama jangu nga buli kimu kikyusizza weerongose weetukuze bulungi obeere nga otuukiridde n'erinnya eryo lye tuba tusookerako okukyusa awo no tutegeere nti munange Salongo Laddu avuddeyo takyali Laddu afuuse wa Yesu twalabako wano omwana eyavaayo naye yali Rasta yagenda kufogimu eyo we yatuuka kufogimu bw'ati n'akyusizaawo n'erinnya n'amanya nti kati ebyo si kyabimanya ensi gyeyambudde n'ebikolwa byayo ebibi nzize ewa Katonda so Salongo oguba nga tetuli mu muzannyo n'erinnya tusaba likyuke kubanga nze sijja kujja nga neno nkolera abantu ate nga erinnya eryo okiraba otya Salongo so eryo erinnya lye tuba tusooka naye katusube toli mu katemba katusube toli mu muzannyo bino byonna Katonda tayagala mumanyira Katonda tayagala kumumanyira mpuliddeko oyogera Pastor Tom Mugera Pastor Tom ekifo ekituufu kyolina okubanga date ogenda mu yagenda kwanirizanga bwoli gwe kasita obeera nga weerongosezza nga toli mu katemba oba olina nnyimba zo zoyagala okutumbula byonna bikole naye ng'omanyi tozannyira ku Katonda Katonda munyeevu eri abantu abamumanyira tayagala mumanyira ate ye apanishinga okitegedde so Salongo katusuubye toli mu katemba oli ku kituufu era oba oli ku kituufu twebaza Mukama nti nate akulaze kkubo n'omanya nti gy'oli oli eyo mu Laddu zo era zikyakukubira ddala n'omanya nti ezo Laddu weetaaga okuba nga ozivaamu odde eri Mukama Katonda kubanga yewe kamala byonna ono yayaniriza bonna abakooye yatiikula bonna abo abazitooyere
agobereddwa yayitaba bonna abayita be bayitanga tebayitaba ono yekka yasobola nate okubanga akujja mu buli mbeera yonna gwe gyolaba nti olemereddwa ye tasobola kubanga alemererwa. So yoyo mwami ndowooza eno ebadde part 2 era nsuubira okubanga ngoberera story eno tujja kuba tumugoberera kubanga trendinga kale tujja kuba tumugoberera ku social media ze tulabe watuuse mu lugendo luno olwa Mukama Katonda era wanaaba ali mu muzannyo nze nja komawomba buulire ekituufu nti Ssaalongo ali mu muzannyo ebya Katonda si byaliko ndowooza omukono ogwa kkono guli eri n'ogwa ddyo guli eri anoonya bibye byayisaawo naye ebya Katonda si byaliko. Nze Ssaalongo abantu njenda komawomba gambi saagala abantu ate bagambe nti nze mbawa stories nenzireka mu makati nedda onaaba oli mu muzannyo ngenda komawomba gambi nti Ssaalongo ali mu muzannyo asaaga ebya Katonda si byaliko era onaaba oli ku kituufu ngenda komawomba gambe Ssaalongo yafulumiza akayimba kawana Mukama era ne mu kanisa namulabyeyo era yawadde obujulizi buno yayogedde ku kino ne kino ne kino ate byonna bye wakola byeyogereko obyogereko you admit it. Katonda yaganye omuntu akola ekibi you admit it first because gwe unaba tosoose kukikkiriza teri agenda kukikkiriza era ogwo omusango oba okyaguyina you have to first admit what you did olumala okukya-admittinga you ask for forgiveness nomala n'obyeyambula awo Katonda ajja kuba akwaniriza era ajja kuba osonyiyiddwa mu maaso ga Mukama Katonda. Wano wensukawo mbeerako ekikyamu kkiriza nkusiibulire wano nkwagalize olunaku olulungi Mukama Katonda akunkuumire obeere bulungi. It's life in Christ.